guno nafunye ekirooto nti enkyukakyuka egenda kuba y'amaanyi mu bukulembeze ne mu bintu ebirala mu byenkulaakulana. Njagala kwebaza buli omu nti asobodde okujja okusupportinga Dasbalina Hotel omulundi w'okusooka nga tuli bapya. Naye embeera tusaba Katonda agigonze omwaka guno gwe tugenda oyingiramu 2024. Njagala nzimbemu ennyumba eyange kubanga eva omukyala. Kye nasabiriranga kyonna nkiyiseemu Mukama ampadde obulamu. Olunaku lwa leero ennaku 365 bwe ziweddeko omwaka ogwa 2023. Abantu basuubira nti ne mu mwaka guno ogujja ogwa 2024 basaba Katonda abawe ebirungi bingi ne bannanyi kiraabu ze tutambuddemu nabo basuubiza abadigize baabwe ebirungi bagenda okwongera mu mwaka guno ogwa 2024. Omwaka twagutandika bulungi n'omwaka ogujja tugenda kwongeramu ebinonogo byonna bye weetaaga. Abayimbi buli omu aliko yenna tumuleeta agenda kubeerawo. Ekyenjawulo ekiri wano tobuuza otufunira oyingirira bwereere ogula buguzi kyakunywa n'oyingira and enjoy. Kifo kya masanyu merere omwaka tukuyingidde bulungi vibe era ndoza mugiwulira. Vibe buli muntu yena musanyufu ngero omwaka bwe gibeera gyonna gyonna tugiyingira na vibe. Kiki osinga onyumira ku BBS? Kukyakya ya Florence n'apijja ne kiri kitya ne baba Brighton bamuzeeyo ku ssaawa 9 kitundu. Omwaka guno suubira kola sente byonna suubira n'okuzaalayo omwana omulala. Bakasoma ffe mwenna abatuwagidde 2023 era tugenda mu omwaka twafa bakituzikubye every Sunday kukyala kuba ne live band tosubwa kulanda omwaka opya guno tugenda mu Eby'enjawulo bingi nnyo ebipya. No. Teri kisiya. Tuganye kisiya. No. Tetujja kwebereka kuba. Never to happen. Techibe. And let everybody stand for that. 2024. What up in 2024? Bannayuganda